Wekejja ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno bannaganda lwe bagenda okusuula akalulu kaabwe nga balonda abakulembeze okuli pulezidenti n'ababaka ba paalamenti. Kati mu kweteekateekera okulonda kuno okukakasa nti kuba kwa mirembe, bannaddiini abeegattira mu kibiina ekibataba ki Interreligious Council of Uganda IRCU basinkanye abakulembeze mu bibiina by'obufuzi ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti. Mu nsinkano eno bannabyabufuzi baloopedde abakulembeze mu nzikiriza ez'enjawulo akakiiko k'ebyokulonda nga bakalumiriza okuggula obuuma obugenda okukozesebwa mu kulonda nga tebumaze kugezesebwa. Obuuma nga tebunnagulibwa bandibadde babuulira paalamenti ne bagireeterako ne sampo ne tulaba akuuma ne tukozesa abakugu ba paalamenti okukakasa nti akuuma ako katuufu okukozesa. Bwera mu kugula obuuma buno bano tebalina gwe beebuuzaako wadde okukkiriziganya n'abo ab'oludda oluvuganya gavumenti. Obuuma baabuleeta ate nga bamaze bo okubugula. Kale ekibuuzo kyange kiri wano, gye baabugula ani yabagamba babuguleyo? Kubanga walina okubaawo abagambye babuguleyo. Ekyokusatu, bano ab'ebibiina ebirala ebivuganya bo baategeerako nti bagenda bugula eyo gye baabugula balyoke babugule. Wano we beebuuliza kwana n'atwala obuvunaanyizibwa singa obuuma buno bugaana okukola n'omusimbi omuyitirivu ogw'obusasaanyizibwako mu kubugula. Kati akuuma bakaleese, ani agenda okukakolako audit, forensic audit, okutegeera oba kakola? Kuba oyinza n'okusanga nga nabo bennyini aba-electoral commission ng'abamu si bakugu. Bano era baloopedde bannaddiini ng'ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti nabyo bwe byerwanyisa, ekintu kye bagamba nti kigenda kubiremesa okutuukiriza ebiruubirirwa byabyo. Abantu baagala kukuba bannaabwe tebatunulidde busobozi. Abalonzi baffe tebalina mmere, tebalina mirimu, batutunulidde ngaffe abantu abaliwo okubalwanirira bwe buvunaanyizibwa obusinga. Naye buli kibiina, buli candidate, buli yeesimbyewo alina kye muyita eggaali. Sirowooza nti eggaali yeetaagisa mu kaseera kano. Balaze okutya nga bwe kiyinza okutabangula emirembe n'okuyiwa omusaayi naddala ng'okulonda kuwedde. Buli muntu yenna atambula mu kalulu ogenda okuba campaign alina okutambula n'abavubuka abasukka mu 2 nti bamukuuma. Kino kyeraliikiriza kitaddewo omusingi ogugenda okuteekawo abantu bemuwulira ng'e Colombia nga batandika okutematema abantu ng'akalulu kawedde. Wano bannaddiini bakubiriza bannayuganda okukuuma emirembe mu kiseera kino n'okugoberera amateeka agaluŋŋamya okulonda. Kati nno obuvunaanyizibwa bwaffe okubasaba tukuume emirembe. Ekisooka tubasaba mussemu constitution ssemateeka ekitiibwa, era tubasaba mukozese ebifo byonna we tusinziza okuteekateeka abalala tuyite mu kulonda kuno emirembe. Bano basuubiza okutuusa obubaka n'okwemulugunya kwa bano eri abavunaanyizibwa. Ensonga zonna ezireeteddwa ab'ebibiina eby'opposition ebitaliimu zonna tuzifunye, zijja kuba nga zitwalibwa bulungi nnyo eri bekikwatako. Kati balangiridde okusabira eggwanga okw'ekikungo okwokulungula ennaku 3 lisobole okuyita obulungi mu kulonda kuno. 9 lujja kuba lwa bannaffe abayisiraamu nga basabira eggwanga, ate 10 lwa bannaffe aba Seventh Day olw'omukaaga, 11 olwa bakristaayo abalala basigadde okusabira eggwanga yaffe. Jennifer Kabale, Agafeeyo, ku Spark TV.